Yes, mukasi akatolekedde kyatulese nga bagamba Cornell Films. Mpozi ngogasi kuna ba Hunter Films. Pictures in a row. Bakutuisa kasema ke tugenda okwolekera. Tugenda okwolekera kasema kagenda kubera ka family movie. Atenga ka inspiration nga bagamba Alex Alexander yina nyini cinema asokedde ddala. Ne bajja bagamba Dash Mihoko tagenda kabula muke twolekedde. Nga bagamba Nick Icox ne agenda ko cinema eno. Bakayise lifted. Kasema kano nkakoze nkankaweereza mutabani wange Quintus Generous Matovu. Nga bagamba Ruby Shelton bagenda mukwanjwa musema gye twolekedde. Tuina amakage twatandikiramu ne bagamba James Handy ne takabuzeemu. Rodi yakwate kubona ava mu buliri. Omukyawo redi yali amaze okubaako byategeka. Owaisore ki? Onamuganya okulya bino. Lwaki obimbuwa? Nakyala yabijjawo. Webituuse kakiira bikayi bitogenda bikwasaganya ku Roweka. Nina okwetegeka kubanga nyina meeting olwaliro. Sisobola kutwalako. Anja sobola okwetwala. Nakwate kubona ayitawo nadde erudda. Wamasoko mpeka beat. Leka naawe mpaka beat obadde kinaawe. Mpa beat. Oye kali. Nasoka amukonera beat. Kakaino muzeeyo omulengera ne mutabani we. Muzeeyo anyumira nnyo music wa hip hop. Era ebiseera bisinga abeerawo ne mutabani we ne batandika okwejiga. Mutabani yakuba engoma. Muzeeyo n'akuba rap. Mama yabamanyira kubanga abamanyi munnange. Wulira no tabu. My heart gets heavy and I hear a melody. Katonda lyrics sino ziri ku mama. Grip the sky. You know just what. Bwamaliriza omutabani yakuba chorus. Rain no sunshine. Eno sunshine. Nkugabye mama yabamanyira. Bwe batyo bwe babeere waka. Nabagambye kano nkakoze nga nkaweereza mutabani wange. Yajja asibule mama aviire abayaaye. Wabula bambi kayina eddoboozi essufu Kamala. Era bwe katyo mama n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Bo ne basigala nga bakwasaganya ekyabo nga bagamba Tricia Wood ne Peter Langa. Mpozi ng'ogasse Colin Hunter ne Hugh Hunter baali bakampani producer basema gye twolekedde. Deborah Del Pretty n'akafulumya mu butongole. Kakaino babeerera ddala eyo mu kyalo. Era ebiseera ebisinga mukazi wattu alina omulimu gwakola. Waliwo ebintu ebitonotono byagenda supplyinga ku kyalo. Akalo kali simple tekaliko nnyo bantu bali awo. Era bw'amaliriza waliwo meeting zagambye zagendamu. Mutabani ate gwasinga soko bongeko. Era buteevu n'abongako. Keneyina ovuga omutabani amulete ku ssomero. Taata. Kale ndowooza blood tujja kuddamu. Koye kali. Mutono ayita we nyambala gyayambala ssebo ya kiniga. Yajja asembera mpolampola. Oyayiba ku ssomero. Gwe ssebo Matthews. Mama otasobola nageza kutendeka we bakikwasaganya. Karodi nga amaze okudopinga omutabani. Yavuga eggali n'agireeta ebbali. Musatu ayinawo engeri y'akagaalwaji. Era ayitamu n'akwate ku bunajja erudda atiri agezeeko kanika. Ninga bwomanyi mbu kino kyalo sigamba nti obakubeerako abantu bangi abalina emmotoka. Ate ebiseera ebisinga ku byalo nga bino abeera alina emmotoka nga aludde nayo aba asobola ogyeekanikira. Mukazi wattu ng'atusse bali mu meeting. Agamba nti amaze kati omwaka gumu n'emyezi egigwamu nga takozesa drug. Takozesa njaga. Era ng'agamba nti ebiseera ebisinga bw'aba atambula n'ayitaayita ku kyalo. Abantu be yateranga okunywa nabo bwe baateranga okikuba. Bo bakyali era bakikwasaganya. Era bwe mbayitako bwe nti ebiseera ebisinga kiina engeri gye kimutiisaamu ne bwawulya buwulizi lusu lwayo. Ne bw'alaabula byaba bikozesa. Agamba nti buli lwawulira ekintu ng'ekyo awulira ng'akemebwa ng'awulira ayagala kuddayo kugenda mu maaso nakwasaganya mbeera eyo. Naye ate alowooza ku famire ye omwami
mpozi ng'ogasseko ne mutabani we be baafuka ekikulu gy'ali era kati kyasobola okugamba nti kyekimukuba yava ku drug kati ekimukuba ye famire ye kyekimugetingisa hayi akemebwa naye kati takyasobola genda mu mbeera eyo alwana nga bw'asobola agezeko kyejjamu yali drug addict ng'akozesa buli kika kya drug gy'omanyi kusiya katonda kakalina omutabani kiraasi ewedde akwata ekkuba okuvaayo yajja asembera polapola waliwo abayaayo abamwesuuza edda asooka n'agera nga bagenze then alyoka akwata ekkuba n'afuluma era ye tayita ku main musaatu ayita eno shortcut gyasaliikiriza mpolapola asobole okgenda yajja njagala weekaanye akato kayitibwa ka Henry Matthews kumba abayaayi bamuswamye bategera ne wajja asalinkiriza abagera klasi ewedde yena alyoka afuluma bamugirako mpola kageno yakimanya agenda okuzza amate mabega bamutwala ttiika kasajja katubambi bakatwala ttiika ne kasooka katawagika kyekakola kubbali awo ssebo waliwo engeri yekanisa yadduka misinde nayingira mukanisa faaza gyali yali akavaali mu butebe mwe muze wano kusaba onotusonyiwa ssebo tugenda kutawanyika tugenda tubadde tugenda gafwe muddanga mukombaavu kabulazo ntaasiza naye munnayo badde bafukidde ekirala abo kakaina omusaatu gyali ku garagi waliwo atambuza engeri y'amabanka lwago ku kyalo yabuuza ki kyolinawo kono waliwo ebbaluwa ezize ziizo zino za mabanja bills ez'amasanyazi ez'amazzi eza city council waliwo mpozi neeno baadde bagimpadde naye nga kirabika olina gifunira waka naye engeri gy'oli wano kangikuweera eddala waliwo eza wano ku mulimu mpozi ng'ogasseko n'ezikwateko butuuke waka oli amugambye kati siraba nsonga lwaki njitwale waka ng'olwedde ate wano wooli kyeyakola yakwate kuba gyayiseeyisemu amaaso ezisinga zonna zibadde za bills zite kanso security masannyalaze mazzi kati agenda okulengera bw'ati baali bamuyita baluwa gye bamuweereza baali bamuyita mu kaseera kano magye era nga bagenda badeployinga mu Afghanistan musaatu yayisaamu amaaso mu bankaluwa kyava asooka asiriikirira mu mutima nga tuze bali roodi bwe yaddukidde eno ssebo yafunyeyo budamu why simanyi omanyi okuba ennanga akatonotono anti either oba okuba oba siki nga tokuba teriyo katonotono agamba abadde agezangako okubira ewaka nga muzeeyi wamuyigiriza wabula sigamba nti obalina piano yefaananyizanga eno nambuuza wandiyagadde okubamu ko tewali tagali bw'oba ozikiriza then tewali tabu yajja akubemuko namusikira akatono namusaba atuule erudda gwe kuba kyonna kyoyagala kiki gwe kyobadde okuba jasimbadde nyina oluyimba lwentegekera aba worship service okay yaluyisaamuko amaaso kwe kujja njagala owulirize ne katandika suna faaza yeewuunya nga ssebo kodi zikaziina wabula si kyekyokka kasajja katukasobola n'okuyimba faaza yeesika kasobola okuyimba kalina ebigambo era kalina n'eddoboozi ery'enjawulo yakatunulya musajja wattu abadde oluyimba ayiiya luyiiye naye kamulaga mukasobola omuyiiyiza ne kongereza nako ku ye kyabadde ayina n'engeri gye kaluyimba oli ebyamuweddeko dda musaatu atudde ebbali asigalidde katunulira kyekyokka wow why Claire, I think we're in the presence of kirabika malayika ali maaso gaffe waneeno wabanga waliwo malayika wano kijja si okuba nga ntoba n'ebitabo bino nga terya nnyamba otoke kujja muyambe kaganina okusiikira ku banka lwalwo gye yali afunye mu kaseera ako yali emuyita okwata ekuba gye magye bagenda badeployinga mu Afghanistan ensonga zino yakiyitiramu omukyala mukazi wattu yali maziga bambi agamba we bituuse kati okuze
Same person. kubanga yali amugamba bw'onoogenda ddala mu butuufu ekibadde kinkejjanya akaseera akayisemabega kyenwanye nakyo okumala omwaka mulamba ng'ogasseko n'emyezi emitono egigwamu n'akikwasaganya ntya nga toliiwo mwe mubadde empagi zange gwe ng'ogasseko ne mutabani wange n'alwana ntya Rudi yamugamba ekintu kimu kati okuze tukyali mu myaka giri webyatiranga okunyigira nga tolina buvunaanyizibwa kayina omuwuliza tewali kyakkola uli alina okwata ekkubo genda kubanga n'ensimbi bagyetaaga Suffer, so you're gonna have to cut back some, okay? ziba teziri busa omutabani lwadda yobasikana bali munaku ki ekigenda maaso banange What's wrong with you? Hey, kikyamu ki ekikulikota why nothing wrong with your mom, Henry. tiwaliwo kikyamu kiri ku maama wukakana omutaba abadde alowooza maama azeemu biri ebintu ebyenkola ziri omugamba tiwali tagali kati naabuuza ki ekibanakuwaza era ki ekikaabya maama taata agenda mu magye For Afghanistan in a few weeks. era baatuyise mu kisintono ngenda kubeera deployed mu Afghanistan Henry, wagenda n'okomawo Henry I know this doesn't seem fair. nkimanyi kino si kya bwenkanya It's just my choice. wabula si kusalawo kwange Service helped your mama get back era ng'agamba ssente nabasabako ssente ne bazimpa house in this neighborhood. ezituyambye okuba nga nzijanjaba maamawo Word. ng'ogasseko n'okuba nga tufuna amaka gano ge tuyina ni kati nyina okugenda nkola essente ezigenda otubeezaawo kubanga kati wakyali wadde 10 yakimanya kigera kuba yakizibu okunyonyola mutabani we ye omukazi atuuse n'akitegeera era n'asobola okugezaako kinyonyoka omutwe yadduka balinawo engeri yakasudde ewaka Rodi yajja emanju kyavaako nkona Sorry. onoosonyiwa taata okubanga nejjeeko waya Just I know. yagamba jasi kwegamba anti nkitegeera si byangu You know, I'm gonna need someone to keep something safe for me. naye ngenda kukwetagayo omuntu ananyamba okubaako kyakuma nga kiri safe kone ki yamulaga laptop n'agireeta waali Really? But you're gonna have to email me some of your new recordings. wabula kyonooba recordings njagala okisindikire ku email wait. You can get emails. kiwegamba osobola okufuna emails nga muli eyo I can't check them every day. buterevu just lwakubanga sobola zikebera buli lunaku naye ng'ate masobola okufuna emails Real piano today, and it was amazing. olwaliro mbadde ne pasita eri emanga ku baptist era nga mpuleyinga piano kibadde kisufu muyambyeko okuyiyayo oluyimba Stopped by. The pastor was really nice, and we ended. yambuuza obadde okolayo ki kono mpitiddeyo witiz just omugambe twaliwo wadde batwala tinka Did he talk to you about the Bible? akuyigiriza ebya bayibuli konedda ebya katonda Or water over your head while you weren't? takuyiyeeko mazzi gano amatukuvu nga tolabayo tabikoze I've never heard of a pastor like that before. nze ku lwange mu biseera bikadde saafunangako pasita bwatyo Okay. kati sooka omuli eki kyemuyiyiza Maybe. koye kali kanzije nsooka enkutegekere kabiti ulyeke tubadde tuyiyiza omuzeeyi awuliriza ninga mutabani wamwagaliza omuziki bambi Come inside my heart. kataddemu ssebo eŋŋoma Come inside its glory. lwoli agenda okuwulira kitambula There's nothing more. There's nothing less. Come inside. jubira kino ekintu bakikwasaganya babiri Come inside. onaakuba kolasi ebiseera ebisinga Love can make uli ye n'ateekamu freestyle ya rap nothing more. wulira Nothing less beautiful. wow Spirit, wonderful. yawulira nga kimusuukunda waliwo akabula waliwo akabula Spirit, taata kiki ulya waliwo akekyetagisaawo spirit. leka mutabani wulira We be living down here in the. Some say a strong presence of the Lord is felt, and people fear the devil, preparing for the next level. ba freestyle mu bijjo Now you a rebel, questioning God is natural. Look at circumstances, cause man created the bad the way the devil dances. God is beauty and love, the source within your heart. mulungi You need to practice faith, go and play your part. Beautiful. kyobula abambi kasajjako tekagala kitaawe wakagende walisi asobola okugezaako kategera okusisyako ekyo kyekagala okukamala ekikwagana ekyomuziki Marvelous mulabe bwagufiiriga spirit. maama yali akawulira yadda nanduulu waawe wabula akaseera kali kasembedde bambi
akaseera kaali katuuse akamusajja wattu okwatirawo ebyangu agende ku besi ninga n'ebiseera bino Afghanistan yaliwo zone. Well, I guess that's it. Ndowooza kyekyo bannange akaseera ke kano yajja akwata entwala ye era bw'atu n'agissa ku Akiba. Baasi yali etuuse genda okumutwala. Yaza amaaso eri mutabani we n'amubuuza ndowooza omulimu gwo ogumanyi nti butereevu. Mulimu gwo guli ki? Teekeddwa kulabirira maama. Nedda ogwo omulimu gwe nga ye maamawo ogw'okwerabirira. Wabula gwe omulimu gwo gwa kusoma. Ekisingira ddala ekubeera ekikulu. Bambi tozikiza mu kyakuyimba sigala ng'oyimba. Akaseera konna wowulirira nti oyagala kuyimba yimba. Anti kale taata ate yimba ky'oyagala era ekyo ky'owulira ekikusanyusa. Bye byali ebigambo bye bitono musaatu byalina okwogera mutabani we ng'amusiibula. Naye sigamba nti bayandiyaga wabula kiro kyagenda okukola sente bazeetaaga. Ate obusente bwa wano mulimu gwakola tebuwera. Yajja eri omukyala kasi watu byamusobedde eddanga ye yakasimula kiisi kubanga tamanyi na jakagamba. Yakasimula busimuzi kiisi kaseera ako kennyini. Gwe tofaayo ojja kubeera oke naawe ojja kubeera oke. Kukagamba ekibadde kikagumya be bano ababiri. Ebintu by'enjaga byali byakayisawo bembesa byako nga kakyali kawala kato. Ne lwali akagambye kati we bituuse ekikulu kya byonna kati oyiza obuvunaanyizibwa. Ekyokola kimanyi kati okuze tukyasobola kudda mu mbeera eyo. Era njagala obeere mugumu ne wessiri osobola okugezaako kubanga okwasaganya paka lwendidda. Naye kaŋŋende entobe ku lwaffe bannange yakwata ensawo n'agissa ebbali ku mugongo. Naye mukyatu agenda nalukwegumyagumya naye ng'awulira yagala kaaba naye tayagadde kaaba mu maaso gaabwe. Genda akaaba mpolampola nga bw'omanyi ebyekisajja ate naddala sooja yayita bwatu n'alijja baasi gyesobola okugezaako mwongerayo kwata kuba okwolekera kuweereza gwanga. Enkera waalwo musajja wattu buli kaseera abeera mu kubala nnaku. Abeerawo ng'abala nnaku ebbanga kitaawe lyateekeddwa okugenda maaso n'okumalayo mu lutalo. Naye nga kyalina okukola kyakikola ekyokwata ekuba okwambala ogenda ku ssomero nga kitaawe yali amukubirizza. N'amugamba gwe omulimu gwe gwenkulekedde gwa kusoma mpozi ng'ogasseeko n'okuba ng'oyimba. Nakya mukazi wattu naye atwaliriza ebbanga ennaku zeetoolodde era alwana n'embeera eri ey'okuba nga taddamu kukozesa bintu bya drug. Buli ku makya kasajja katukakera ku kalenda kusazaako. Amabaluwa gazze amabanja galinga amabanja n'ennyumba yennyini baali tebannabagimalayo nsimbi ng'era ekyabanjibwako. Yajja wano ebiseera ebisinga bw'atera osappulayinga ebintu bye. Oli n'amugamba nti munaye tetukyakola. Bwe kafuna akadde ne kayitirako ewa paasita. Mukazi wattu yatuuka ekiseera bambi atolooza emmotoka teyagitunda. Emmotoka yagitunda nga buli kimu kibasuseeko amabanja gabafukidde amabanja. Ebintu bye yali atunda okufunamu akasente n'abaali babigula tebakyaliwo. Omuto bambi buli kafunyeyo kaba akoze akateekako n'akasindikira kitaawe asobola okawuliriza. Yamugamba asobola okafuna n'ekyasirwa kubanga si nti buli lunaku tuba tuteekeddwa okugenda mu maaso n'okuwuliriza n'okulaba emails zaffe. Nga tuzze ebbali mu Wodzone olutawo gye lukwajjira ku kampu y'Abamerika. Roodi yali wano eno
zibate zibusaina munywanyi we yajja waye kablaza story ki music from your little blue eye. simanyi okyagenda maaso n'okuliiza omuziki okuva eri kyaliwo oli gwandaga mutabani wo. Come on. Sooka onkubire mutuwulire leka naawe n'ateekako erudda n'akassaako muto ssebo yali akoze original composition ayimbanga baniga ono yawuliriza engoma zakuba kubanga yajekolera mu kasudio kaabwe manju aliwo n'abakafiiri nga si bakayimba basojja ono yali takikkiriza ezo biiti muganda wange okakasa oyo mwana mweru kituufu mweru bakayisa misio omwana teba alina flavor muganda wange oli akkiriza bambi katonda watu loli awulira bambi akamisi nga kubanga ye akubamu akafaananyi akamanyi bwe kabeera nga kafiiringa omuziki ono yagamba kweri kati alekawo instrument eyo osobola ogezaako okuba mukono olina gw'olinamu ki ekigenda maaso sooka tukube mu nkakasa sooka gwaba asooka ne bateekawo bato waba noono tasajja basazewo bakubemu ka freestyle ka bato buli omu alaga ekikyayinawo okakasa kweritiye Wodi n'agituulako freestyle onawulira abaana bonna baavaayo bato Wodi asirise amuwulira ayaya ompulidde huwa ndagako kakana Thank you. It's the little things I miss. Wodi n'ayiwa At home with my son, I'm sharing the mic post. alinga Eminem Come with the smell of my we both knows. katonda watu Spitting, he's hitting the right notes. njagala olabe boya ayiwa oluyiwa ndagako Check it. It's the little things I miss the most. At home with my son, I'm sharing the mic post. When we suddenly overcome with the smell of my wife's throat. gwe Nose to finish the song, I'm spitting, he's hitting the right notes. If you're always sitting there hearing it, you would be swearing they couldn't be white folks. Wait. And I might boast all that I have to grasp for weapons and rifles. I will go where the fight goes, as long as I'm repping my brother disciples. But the light goes. mama God, I can see the nyawo eyes of my son, and I welcome the day to lay down my gun and into my arms he will run. yesu kristo bano bagamba kweri wabula bambi akasi akeetolodde Legal? No, you listen to me. musooke mumpulirize bannange kalina amasimu gaatandika okubibwa Understand? kubanga sente zaali zibanjibwa zaali nnyingi mu kaseera ako Why are you naddala ku sente ezikwatagana ebyennyumba bali babanja sente nnyingi okukamala I have to go now. yatuka essanga mutabani wazze kyava asooka ajjako essimu anti maama ki ekigenda maaso kombulire It seems that we can't cover our mortgage. kirabika tetusobola kavalinga mogeji waffe What? bali agezizaako banyonyola n'abagamba nti abaayi bba wange yagenda mu lutalo It's a job. It's going to be me. tebasobola kavalinga mogeji waabwe okusya ku sente eziweebwa kitaabwe But omusaala ogumuweebwa sente ntono nnyo this is apparently a bad mortgage that the bank tricked us into signing with lower rates. And now, nze kyema kiri kimu kyokka nti eno yali bad mortgage kwegamba banka which I don't know yatufera mu kintu ekimu ne tusayini nga bye twali tetutegeera on active duty. ngezezaako banyonyola mu kitaawo ali mu active duty wabula tebawuliriza Leave the house that Dad expects to come back to. kerera mbutuufu tugenda kuva mu maka taata wasuubira wetuguwa kakana Should we tell him that we lost the house while tumugambe nti ennyumba twagifiiriddwa absolutely nothing about it but worry? nga tewali kyekigenda muyamba okugyako okweraliikirira abeere mu bweraliikirivu Until I get a job, we'll have to stay with my dad. paka nga maze okufuna omulimu ogunaatutambuza tugenda kubeera ewa kitange ewa jjajja jjajja okimanyi tanjagala The music, you kono sigamba nti jjajja takwagala jasi omuziki gw'owuliriza be fine. gwatayagala ojja kubeera fayini I promise you, it's just gujja teekako ediseti buli kimu kyonna kibego tugenda kubeera oke mukazi wa talina kyakola okugjako ogumya mutabani we yamugamba buli kimu kijja kubeera fayini kakaino banka ennyumba olowooza tegibatutteeko yabafera ne basayininga
zo banka zibikola nga bulijjo. Basooka ne bakuze ebbali ne bagamba interest rate egenda kubeera bweti. Ne bamala ne bakufera. Gwe kasita bagamba interest rate egenda kubeera flat. Omanya yagalagana maaso eyo bajja kutetenkanya. Negwe naawe kasita bagamba interest rate osayiningira ku interest rate bweti. Okussya ku looni gye bakuwa. Nawe ng'obagamba njagala fixed temupa flat. Nga oli okulaabwe babyanga. Yetika mutabani we n'amulete wa kitaawe. Always thinking he's better than us. Nagamba wagenda kwesiba ku musajja. Nagamba oyo musajja talina makulu okussya ku music gwawuliriza. Nze nalinkeddeko ku makya ennyumba ne bagitwala. Oyo mwana tagenda kuyingira mu nnyumba yange ng'ayambala ebyo ebipali. Ebyo ebintu by'otogenda biyingiza ate. Tugenda funa wembiteeke wa munywanyi. Waliwo nno neighbor. Waayo ogamba ki? Osobola obitereka ewange nze siina ttagali. Tofaayo njasobola otetenkanya wembisa. Mwana seba asala balansi. Oyo mutabani wo tagenda kuyingira wange ng'empala ayambala ezo ezigwa. Eziringa ensalemu ezzike. Ebyo ebintu bya kiyaayo bya mu ghetto wano si ghetto. Owulira? Ate bagamba temuwulira. Munjagaza ki? Bakwateko ne bayitawo bagenda tandika kasiba wano. Mutabani yazuka ku makya ino genda ku ssomero. Maama. Gamba ki baby? Do me a favor and wear that today. Ngenda kusaba onnyambe yambala ziri engoye olwaleero. Yamufunidde essaati ez'emikono emiwanvu. Ebiki? Henry, baby, please. Ati munaye onoonsonyiwa baby naye. You're okay? Ku nsonga ya jjajjaawo saagala atandike kuleeta luyombo. Afune kye yeekwasisa kutandika kuyomba. Yambala ezo engoye. Sisobola kwambala bino kusomera abaana bagenda tutandika okunjeya n'okunkuba. Anti senga tobyambala kibaseegeza jjajjaawo agenda kufuukira ezzike. Si kibi nnyo naawe. Ngoye simbi. Leka tulabe. Laba nno bw'ayambadde. Si ngoye mbi naawe. Anyway, you're much more likely to get a beating for your grandpa from Jjajja wajja kusekulaba. Ndeka seetaaga n'obudde buyise. Thanks, I'm late. Ndikikeereza onoonsonyiwa. Niyagamba tufudde bannange. Henry! Sooka olindeko Henry togenda. Henry tolina kyolidde mutabani. Sooka ofune ekyokulya. Syagala maama. Kalabirira wano wekazise bagenda kyusa lifestyle yaako. Pressure yennyini. Ogamba kigwe baby. So, Kaakati. you're sober now, huh? Oli soba kati bangamba. Buterevu. Yeah. Sikyakuba kibaaba. In 10 months. Mwaka munambiri yangu gasseko n'emyezi nga 10. Check out me some of the finest local riot shit. No nkyayinawo akafa akabulijjo ak'okukyalo kamanyi naawe ko ntwala eri. One little hit. Jangu ogireko katini. Tonkooya. N'ekintu kino kikulemye nze nkubuli omuzannyo samuse. Omuzannyo webituso samuse. Tukwase kuba okudde bali ku ssomero. Omusaatu ku luno yajja kikeerezi. Najja ayitireyo mpola mpola ayite eno manju. Wabula kuno sebo bakabulaza baali bafulumye ebweru. Eminem turned into Pee Wee Herman. Eminem kati oba afuuse kiki bannange. Tell your mom to stop. Lwaki ogamba maama walekerawo kunywenja agalisa agulire ku ngoye. Why don't you tell your... Naawe gamba maama wo ebyaga amasavu gaali akendeezeeko asobole okujja mu mulyango. What'd you say? Ogambye ki? Mwe kiki ekigenda mu maato? Ade bamujeregatte bono gwe baliko omukubi wa rap bajerego kamala. Amugaye nawe maama wo ku masavu gaalina mugamba asale ku masavu asobole okujja mu mulyango. Mukazi watu agenda okudda mu gurupu nga mbutuufu pressure gy'alina yo nnyingi. So, we have to stay with my dad. Yabagamba bba wange yagenda mu Afghanistan. Era ng'ebitusigamba nti oba bitambula bulungi ennyumba baagitutte. Kati mbeera wa kitange. Away. And I left. But I really wanted to hit so bad. Baabo. Bonna basiike abaami ne bawuliriza ennaku. All your problems disappear. I just miss my husband so much. Abeerawo n'awulira nga amisinga bbaawo kamala. Eri gye yagenze wa kitaawe se waliwo omuyayi yabadde amusimba akayaga.
Nina mgambo yukasasira amuteke bali tajja mwetaaga. Missing? Ulira amisinga bawe. One? Mutabani wa amisinga kitaawe. It's a piece. Tamanyi na kumanya atoba. So tense. Ninga ne bano bakimanyi. Kasotani ko sikanemera ngeyo obo sindikirizibwa. Kyukanga abadde alwanyi. And, Nolwekyo. didn't give in to that temptation. Agamba ne wakubadde byonna bibaddewo mbadde sina bagenda mukemebwa. For today, Olwaleero. I'm okay. Olwaleero sobodde kemebwa genda kozesa drug. Era kati ndi bulungi. Essomero olwaggwa waliwo abamwesunga. Kuno sebo bali bamutayiriza ku kantini. Yavumye omuntu. Ninga naye yabayiga. Aina gy'abayisa kati aina gy'atuukire wa pasita. Tibakyamukayanya. Fuba kutawanyika kutuuka wa pasita kuno yadde aweekeera. Bamujje mu kiraasi. Abaye tujja mufuna olulala tugende. Why? Aren't these guys getting tired of this already? Ne bano tebakoowa nali ndowooza bajja poa. Why tebakoowa bansobera? Come on, sit down. Jangu soko tule wano erudda. Tulira awe bali olabe. Alabama Teen Star Quest. Alabama Teen Star. Think about taking part in that? Wandiyagadde okuyingira mu bino. Waliwo empaka z'abayimbi. A lot of big time record executives there. You should try it out. Era ng'agamba nti wagenda kubeerawo ba big time record $1,000 prize. executives wandibadde ogezaako n'olaba. Nze ekikubo kya byonna 50,000 zino ze bagaba ze njagala. Enough. Ye sente ze ayagala okufokasingako. Yeah. Kasa wangula n'afuna sente ze asobola okukyusa obulamu bwe balimu kati. Alright. Kale. Basalawo agenda amukoleremu kopi. Invitation bayita bayimbi. Keno mu kaseera akantu adda ku nkambi y'Abamerika mu Afghanistan. Rodi yakuba essimu ku mulundi guno asobole okuwuliza ku beeka. Manyinga bwe bali. Ziba teziribuse essimu yavuga mukazi watu yali luddanga alina akatabo kayisaamu amaaso. Hello? Hello. Hi, baby. Ati ogamba ki baby? Oh my God! Mukazi watu yawulira essanyu olitenkanika kasi awulira eddoboozi lya bbaawe. Era yasanyukira waggulu nnyo Kamala. How are you? Oli otya mukwano? I'm great. Ati ndi bulungi munayisire bubi. He's great. N'abuuza mutabani we kono mutabani ali okay. Counting the days till you come home. Just alinda kimu abeerawo kumakinga paka lw'onookoma weeka. Nzija. You back from school yet? Yakomyewo okuva ku ssomero. He's been spending a lot of time with. Akaseera akasinga abadde akamala wa pasita. Makes me actually kind of go. Ate kinsanyusa okuba nga akadde akamalayo dhani okuba nga kati ayogeremu kati bali wa jjajja. What do you mean? Kiki otegeeza mu kisingako? Nothing. He Ati wali nnyo kikulu bambi. had a bit of time. Jasula kubanga akaseera akasinga abadde akamala mu studio ku laptop kwe gamba abadde yeetaaga afulumeko kebweru. Ninga tamugambye This is music. nti ennyumba baagitwala kubanga tayagala mweraliikiriza gy'ali. Speak of the devil. Ziba teziribuse ate n'omutabani nga guse. Why? Jangu oyogere ne kitaawo ali ku ssimu. Kadduka. Yuuyo. Dad? Taata. Buddy, what's going on? Ogamba ki munywanyi ki ekigenda mu maaso? What? Okay, Chichi. Pastor Johnson found a singing competition for. Agamba nti Pastor Johnson azudde waliwo ebbaluwa eyita abaagala okuyimba. Empaka z'okuyimba ezigenda okubaawo. I'm really nervous. Yambuuza ogenda kujoyininga kono ndi mu kutya. Choose some songs, freestyle some. Yasi waliwo ennyimba entonotono z'ayagala okukwasaganyeza freestyle. Well, I could be back by then. Really? Bigenda kubeerawo mu bbanga kikono myezi emitono. Nja kuba nkomyewo. Okay. Bwe naaba nkomyewo tujja kuyimba ffenna. If you're not here by then, Bw'onooba tonaba kutuuka then kibasegeeza nja kukola nzekka. I really want to win the money. Naye ate nga ssente zino njagala ziwangula tomugamba mbu ssente ozaagaza bya nnyumba. I'll be there. Nja kubaawo gwe totya. Win it together. Tujja kiwangula ffe mbiriri. Maama amusabye ziba teziri busya ne bateekako alamu. It's just a gay call. Just get call tofaayo. Go, tell mom. Gamba maama wo nti muyagala okukamala. Nti kaali. Hi, baby. Ogamba ki baby? Maama taliika avuddeko. Okay. Naye I barely got to talk to him. gamba sisobodde nakwogera naye bulungi nga bwe mbadde neetaaga. Ziba teziri busa. Mu ddakiika entono ezaddakaawo nga bayimiridde mu luggya. Laba enkuba bw'etonnya ate nga sigamba nti oba ebadde eranze ekire. Yava muvi mu bbanga enkuba n'etandika kutonnya. Yatonnya ssebo okumala akaseera n'akawererako ddala. Era n'amaggi gaali mangi agava mu nkuba eyo. Enkuba ng'eringa erina kyeeranga. Omanye enkuba okutonya obutonya nga sigamba nti oba laddu ebadde ekuba oba ki oba kinedda.
okuva obuvyawo netandika okutonya ate nga nyingi ng'enkuba nyingi okukamala bwesho bwe kyali ziba teziri busa musaatu essaawa n'ekaaba emuzuukusa owaayi ziba teziri busa nnyina yajja Henry, you awake? nkimanyi otunula I'm gonna leave now. Don't be late for school. ngenda kwatekubo ngende nze ku byennyina okukola tokerewa ogenda ku ssomero munnange maama neyeetululamu naye nga mugambye tokerewa kegenda omusajja watwakwati mukazi watwakwate kuba okujja ayolekera mu meeting bwe batera okgenda naye ku luno akagaali oba kalundaganya yakakyamya eri bano bagenda okuzza amaaso balengera lisa ate alazeewa tebasobola kutegeera wajja dda yavuga buvuzi ngadde eri mutabeerawo ng'awuliriza music we yateekako ediseti kuba abamugamba jjajjaawo si muntu mulamu kanajjala yavuga eggaali mbutuufu yawulira nga puresi emususeeko najje wa mulirwana I need to get high. n'amugamba neetaaga kinkubemu kabulaza I got you. nina nze mbangawo nabyo nina boji najja kwe kutuula erudda No worries. n'asooka amusimba omuti gwe teweeraliikirira kuwaata kano Okay, not too much. naye seetaaga kangi Time. jasi njagala kabe nga kanzigwako mutabani wange waanaddira abadde amaze ebbanga lya mwaka n'emyezi nga 10 mukazi watunga yeesonyiwa yatuuka n'atendewalirwa kakanyina omwana yali tannabagenda ku ssomero yalengera nnyina olw'obusungu yajja n'ateekako omuziki gwe ne guwoggana olw'obusungu kale ate jjajja ava gy'ava Been here all day, huh? simanyi oyo mutabani waabaddewo olunaku lwonna His lazy ass hang around my... nze sigenda kukkiriza katofaali kakakaragajjavu kubeera ng'abeera waka nga talina mirimu gyakola kulya mmere ya bwereere nakumpoganyiza music eyo gwe kyagala gwagamba nno kyamukubye bonna kibakubye tebakyali steady muzeeyi jjajja muntu wa country music nagaana wano nze ebiziki bino nagamba syagaana music oyo wulira syagaana akaana akalinako nenugu olwakitayo waako yatandika kagunda senga nkiramu nempuliriza kasasiro ojja kuzijjamu omusaaga kumanyira va wano genda ku ssomero togenda ttekano katofaaliko ku mbaavu naye nga akalinako obukyayi lwakitayo waako wedde kitayo waako yali tamwagala kyokka maama ali wali kimukubye kasajja katubambi bakubye kajja erudda ne kakwata essawo omwali ebitabo ne kabijjamu kaba kabijjamu kwe kulengera kanakananka akayita abayimbi era bwe katu ne kasona engoye zaako ne kaziteeka erudda mu nsawo ne kafulumayo tekajja sobola gumira mbeera eno maama kimukubye kimwongedde ne kimufa bakula yena tabitegeera omutwe yajja ewali nnyina yamuyita maama naye ngaolowooza akyalimu n'agategeera mulegere gakitare kabulwa nekikamugamba kamunywegera bunywegezi ku kyenyiko ne katandika anti maama kirabika embeera eganyi nange kange netandika okasolinga kati webituuse sigenda kubeera mu mbeera bweti yatandikirawo ebbala musajja wattu talina wadde olwataano talina wadde 10 talina waŋŋanda gy'asobola kuddukira awe wabadde famire ye maama we ng'ogasseko ne jjajja we ye famire ye kitaawe taliiwo kitaawe yagenda mu lutalo naye embeera emunyiza okukamala kali webituuse awulira tagenda kigumiikiriza kagende yeetetenkanye miriza ekimotoka bino birukuulana era bw'atu n'akwata ekkubo n'alinnya agenda ku saidi omubamiŋŋamu era bwekyo ekimotoka ne kikuuliita kijja kisobole okweyongerayo
obudde bwetoloola wekimotoka yakivuga n'abaako wakituusiza ati webale nnyo ssebo mukama wange n'akwate kuba afulume musajja wattu n'ensawo ye mulimu ngoyeze zokka aya basi tunaddamu kabulaza kiriya Alabama Teen Star Quest. Okay. Waliwo abaana abaali batuusedde okuva mu bitundu ebyenjawulo naye kwe kwate kubona afuna waatulira akaka n'afuna engeri gy'anaasobola okwasolinga mu mbeera eno kati obudde bugenda okwetulawe butyo kubanga obukya wano seewe yagikubye ekigo genda osimuka bw'ati okuzza amaaso engulu katonda wattu Yesu Kristo tufudde badayi nga layini sebo yatandise dda maama nnyabo atolooza teyalina kusembayo yalina kusembayo banaye ngenda basaamusooke mumpulirize empaka zigenda kuba zisandika mu kaseera akatali kawala era nga mu kaseera kano wetwogerera bagenda twala omu k'omu yayingira kati ziba teziri busa baasi ng'ekutte ekuba okudda roodi yadda okuva mu lutalo njagala mwekanye ka sinema kano n'abagambe tuli ka inspirational tuli ka family movie VJ Instructions nga bulijjo kidamu nateera nasazeewo dedication njiweereze mutabani wange Quintus Generous Matovu myaka 2 Rodi Jajja asimbula eggaali agenda asooka akazani oba akola mirimu ki oba akola mu sekanso kubanga omutima gwalina either gwa sekanso oba si kigwa abavubi neiba yamaze otuuninga nakyala kati yamuleetedde eno aleese n'ey'empiso tugenda kikuba agenda okulengera gwe Damn, girl. akantu kati obuutakawuute tokyaleka muwadde ettondo I'm gonna go have to get us some more. So bituuse kakiseera bikangenda kugenda nsooka enfuneyo akalala kubanga kano wakakubye konna n'okatetebbula kanzije ajja asooka anoonyeyo akalala ye abeerawo oba sietagijjawa abeera ku kyalawo kunywa njaga Rodi ajja yitawo akwate kubajje waka n'asooka ateeka entwala ye wansi genda okwatakwata ku luggi Lisa? nga kufulu kirabika baazikyusa dda kyava ayita Lisa yakonkona n'alingeza akaalabe nga wa laba ate bw'alengera akapande akalaga nti kirabika ano batundawo ennyumba baagibajjako dda Rodi kyamwaliiza okudduka agenda asobole okutuuka ewa jjajja yakimanya nti bwebaba tebalina waakubeera definitely bateekwa kuba babeera wa jjajja yadduka emisinde embiro n'akwate kubajja ewa jjajja asobole osisinkana famire y'omusajja wattu bambi Travis? bw'atuuka no kwe kutandika okkoowoola Will Matthews. yasooka n'abuuza Matthew aliwa mutabani wange ne mukazi wange nakyala byamukubye ali wano mu ntebe ye tasekuka Lisa. yatuukawo n'amuyita Lisa Dang it, Lisa. Yesu Kristo Lisa bannange Promise me. wansuubiza Lisa Where's Henry? sooka ombuli Henry ali ludda Henry Where's Henry? Henry ali ludda wa He wasn't in school today. kubanga ku ssomero taliiyo ngenzeeyo taliiyo Where is my son? mutabani wange ali ludda wa ono kyamukubye najja agenda agezeeko ffeffeta bambi anoonye kutuuka mu kisenge siikana bino babisudde ebbalire yamanya sezaala ateekeddwa okuba nga yeyakoze kino tiwali mulala walengereyo akapapula kano kafulaya akogera ku mpaka ezigenda okwajjira ku saidi ombamingamu eyo yaddukirawo mbiro
yadduka misinde eno batandise osunsula abantu bangi. Snyder Theater 2? We need to pray not to get called into theater too. Yeah. I hear those judges are mostly blues and earth. tusabe kimu baleme tutwala mu theatre namba 2 kuba abagambye abalamuzi beeyo si bangu. Musaya tunayasaba mukama wandibadde onkwatirako. Lodi yalinda train nejja. Era bwatu nalinya train esobole omutwala. Agenda sikane mutabani we bambi. Laba nno bano. Nacha ano lwadde ngulu oli agenze n'afunayo byafuna ne bimukuba nayo byamukubiddeawo. Ono lwadde ngulu mukazi wattu. Kimuweddeko. Kibaba. Kayaga kamuweddeko. Kujja bwatyo okuzza amaaso okwekkaanya. Abulyamu n'engeri yakamunguluze. Bulyamu kantolooze. Katonda wattu. Kutambula alina kukwata ku bisenge. One bila sate second ne bwaba anywedde yenkaneti sate second aba yateredde dda. Agenda okebiranga mutabani we taliyo. Niye ng'omwana yagenze dda nga soko lindeko. Hey, you want to come over to my place? Oyagala okujjako ewange tulabe engeri gye tukitambuzaamu. Obadde ki naawe? No, not right now, Clayton. I gotta. Si kati noonya mutabani wange naawe Clayton. Kale easy. Muzeeyi najja n'asikana bano bakyamani b'oku kyalo. Ne babeereyo ku drink. Yajja n'ayita kitaawe taata. Do you know where Henry is? Omanyi kuba mutabani wange gy'ali? I don't care to know. Nze simanyi wajjali era sifaayo seetaaga kumanya. When I beat the crap out of him for playing his ghetto music. Bwe namusekudde ng'akuba ghetto music we. When was that? Kabadde kaseera ki? Yesterday. Lwabadde lunaku lwajjo. Imagine ye enjaga yamukubye paka. Lwabadde lunaku lwajjo we namusekulidde nga mpuleyingira ghetto music we saategedde byaddiridde nze. Tudde erudda. Kekino musaatu atuuse bambi. Tuuse mu kifo. You see my son Henry? Mundabiddeko mutabani wange Henry. Babuuza nno tebamuwulira. Josh French, Theater 3? Yajja ayisaayisa amaaso alabe mutabani we wajjali. Abasinga nno batandise ddo basunsula. Kuliko okuwangula $50 eza $. Henry? Yajja waggulu ng'ayita Henry. Dad? Ono agenda okulengera ng'alengera kitaawe taata. Bano baasitula amaaso balengere gwagamba. Kasajja katuuka dduka misinde kasita kalaba kitaawe waako. Era bwe katuuka waali n'akasimba akafumito. No. Daka misingo kamala bambi. Atukidde mbudde. Kubanga kabadde kagenda ku stage. Believe you're here. Suba nakikiriza nti wazze bannaye otuuse otya. I told you I'd be here. Nagambye nja kujja. What did I miss? Kiki emisinze? No, nothing. Tewali nnyo kikulu. Just one person ahead of me and then it's my turn. Justin ndowooza omuntu addako bw'avaako nze nzirako. No, I was thinking about either My Girl or Ain't No Sunshine. Mbadde ndowooza kola Eno Sunshine. What do we know about the judges? Kiki tumanyi ku balamuzi? I know Theater 2 is in a blues, so I'm praying to get called in. Kimanyi theatre tumbu mwe muli abatajjira abatayanguya nsonga. I have no idea. I don't. Simanyi na kumanya ate oba. You gotta know your audience, son. Oteekeddwa okumanya audience yo bw'eyimiridde. Here, I'm gonna go check it out. Kagenda esooka endabe audience nga bw'eyimiridde nkomewo. N'okumanya b'oyimbira ogenda bayimbira luyimba kyolwo n'abakyamula. Audience nga bw'eri bajjaaji banyumirwa music kikaaki. Kanziye tofaayo. Abadde agamba agenda kuba Eno Sunshine. Olwe n'akwate kubo n'ayingirako munda alabe. Theater 2, please. Bali baabayita. Bayitawo bagende munda. Rodi yadda. Kirikiriya. Batujja bakuba. Kangendeko eno ndabe. Henry Matthews, Theater 3? Henry Matthews ogenda mu theatre namba 3. Are you by yourself? Oli weka. No, sir, my dad's already in there. Nedda kitango rede yayingiddeyo dda. Okay. Gambye sawo rede yayingiddeyo dda. Yajje bali. Aki ekiriwo taata ki ekiriwo. Uli akati afunye n'ekikonfide. Next. Addako. Hey, wait. Lindako osoko gye. These
Judges make white bread look dark. I don't think you're gonna get by with my girl or Sunshine. What should I do then? Kati nkuberuliwa. Battle him? Alright. Mugamba kwe battle him. Najja. Tebe n'akazi erudda. My name's Henry Matthews, and I'm singing Battle Hymn of the Republic. Yagamba mpitibwa Henry Matthews ngenda kuyimba battle him. Olwa Republic. Of the coming of the Lord, he is trampling out the vintage, where the grapes are at the stored. He's loosed the fatful lightning, with his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Why? Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, 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 hallelujah. His truth is marching on. Oh, hi. Kiria. Tumalina. So bajaji bakawa n'obugalo. Umanya nti oyise kwata through this round. Yes. Eno round ogibye. Thank you so much. Ati we bali nyose omunange. Wow. Kitawo yagamuwadde Kiria. Ono yajje bali. Nonyo mutabani tamulaba yakwata bukwasi kubo kujjewa pastor. Pastor Johnson. Aunt Pastor Johnson munange. I'm Henry's mom. Nze mama wa Henry. Come on in. Yamusaba ayingire mu nyumba ya Mukama. Yingira tulabe. Kakati no round eri bagiyise kwaliwo round eddako. The competition will now begin. Competition kati egenda kuba etandika. Bamaze osunsulamu abo abagenda okugenda mu mpaka. Let's find a quiet place in the back. Jangu tutuule eri emabega wano wansi waliwo kerere mungi. Jantuule eri emabega balekawo wasirifuko. Ne betulaba bakwateko batuule emabega. Mwami yajja. Ngezeeko kwanjula ensonga zino. I am Mr. Shelton, the director of Bitibwa Shelton, director. the Alice Stevens Center, Era nga nze nnyini kafo. Council for Arts. Yakataddewo ku lwa bonna. Coming, I welcome you to our annual singing Ngenda baaniriza buli mwaka tugezaako kitegeka. Alabama Teen Star Quest. Era nga banoonya sita w'omwaka guno kati. Please welcome with me, if you would, Tugenda kwaniriza. for the Star Quest. He is one of the 5 original MTV VJs and Musa agenda okuba nga avuga omukolo guno y'omu ku basajja abamanyikiddwa era abasingira ddala beera ku MTV. Mr. Shelton. Mr. Shelton. Mr. Shelton, I am so happy. Mr. Shelton mwagala nnyo kamera era ndi musafu kubanga yampadde omukolo guno nguvuge. Cultural scene, that would be Dr. Jack Schaefer. Ngenda kwaniriza Dr. oyo akwasaganya bya culture mu kitundu. Shelton. Thanks for supporting the event today. Webale kubanga supporting event y'olwaliro. Judges from Huntsville, Alabama, a professional abalamuzi be bayina and former winner of the Birmingham bayina omukyala show, Mrs. Darlene. ono yali awawula maloboozi. Right. Alabama's Darlene radio host. waliwo n'akola ku radio Jacob Omutuuze. One's Bubba Stanton. Era nga amanyikiddwa bulungi Jacob Omutuuze yenze bannange yenze Kiria. Okay. All right, couple of rules here. Amateeka amatotono. Must sing live. They Muteekeddwa okuba nga muyimba live. Tracks live music. Muyinza okuba nga mukozesa tracks ezammwe naye ng'ate muli ku live music oba live band nga mugiina. After each performance, the 8 contestants with the highest score will be invited. Era nga bagamba nti buli performance eneeba ewedde Lastly, if alina scores entono yajja okuba nga avaamu. the lyrics, the judges will deduct 1 point from the Era singa okeera ku makya n'ojja ku stage nga lyrics wazeerabidde oba n'otandika okutemwattamu wakati w'oluyimba bajja kuggyako nga point emu. Aya. Biwulidde kono mbiwulidde. Ono yasoose. Kuba music ssebo ow'ekyalo. Makiringa genda Masaka mbu simanyi otutteyo lagawo. Ne basooka bakutunuulira naye wali abaayo nga balina music kwegamba gwe bamanyi owaayo. Nti oyo music sifu yatukolera wano e Masaka. Kati noono music gwakuba wa ku kyalo
abanga country music. I guess we should decide what you're gonna play next. Ndowooza twandibadde tusalawo ki kyogenda okuyimba kuba munnaye gwe oli wa hip hop. Sure, it's too hip. Luther? No, bud. You gotta think differently here. Bubba is a huge 80s fan. Yamugamba saagala ogeseeko kubanga oyimba mu ngeri njawufu nnyo wano eno. Baba golengerayo ssebo muntu wa music wa kinaana oyo Jacob Omutuuze. Uliza nnyo music w'oggyeyo mu kinaana ku leediyo abeerako ng'aweereza. Gamba kati tugenda okukola tusooke tulemu tulabe. Luyimba kiri olina okuba lisiro mukube ne bwe tunaaba tulukubye remix. Naye nga tumukubye. Mukubidde mu sayiro ezaffe ze tutwaza. Lwoli bamusimba obugalo. That one's awesome. No terukoleko no lujja kola. Bayita ono yaddako. I don't know if ever thought that. Ne radio presenter yesika. Of course. We're gonna kill it. Tugenda kikuba ko tugenda kikuba. Of course tugenda kikuba. Lodi yajja. I thought it was really, really good. Nabadde ndowooza waakabi nnyo. Clearly knows it. Wuyo yagyematira n'ogyematira. Gyebaleko. Onankoya bukoya vaayo gwe. Kali akava ku stage sebo kagyewulirako kagyemanyi. Tekagaana kwesembereza. Abanigo baba abaki. From the start, he made Unalinga omusomesa asomesa nassalo oba kindergarten. Radio presenter yakwata ne kutunagala omuntu alabye. Kati abo nabo bagenda tukoya bukoya. Do you know when this happened? Omakiro kyatuuseewo ddi? I think yesterday afternoon. Nze ndowooza byatuuseewo nakulwa gyemisana. Okay. Kale. I have a few friends at the police station. Nyina mikwano gyange police station beesobola okwogera nabo. Missing. Ne batandika okugezaako kubanga bamunoonya ne balisitinga nti yabuze. Naffe ne tutandika okutambuza fly eziraga nti mutabani we yabuze. Yeah. Oyinawo akafaananyi ka mutabani waako ebiseera byakakati kono butereevu. Okay. Kiryo keesyagala okaaba ennyo totya. Kino kigenda kuggwa. Okay. Matthews, do you have a place to stay at? Yamubuuza oyinawo ogenda okubeera. For you to be going back to your father's house tonight. Kubanga sikiwani nandiyagadde ogende oddeyo wa kitaawe ekyo kyolwaliro ko nedda. Siina waakubeera. We have enough room here at the church. Wano tulina ruumu ezimalirako ddala waneeno ku kkanisa. Declare. Yayita Declare. This is Lisa Matthews. Ono ayitibwa Lisa Matthews, ye maama wa Henry Matthews. Yes, quarters for a little while. Would you take care of it? Badde nsaba Lisa tujja tumuteeka mu kota z'abagenyi. Kumala akaseera akatono nga bwe tunoonya ne mutabani we bambi. N'agamba kali. Tutina buzibu tusobola omutwala n'agira ng'abuyiwa. Nno naawulira obusungu. Bibaadde okuyimba. Kati waliwo abazze. Bano ate bo balayika basomesa kindergarten ddala. Laba nno tagali. Obugalo bwavaayo. Otyo mukikubye. Kati balina kulinda abalamuzi bawulira abalamuzi kye bagamba. Yesirowooza nti babadde babi. Gwogamba kiwulira komenti yono. Rather crap hot manure. Kisingako n'ensala ezzike lyange eryokya. Than to ever. N'endyeriira. Okusinga okuddamu owulira abo nga bayimba. My friend. Ndeka naawe ate. Only because there's no. Bawaddeemu lwansonga kuno tekuli zero. Naye nga badde bafuna zero. What do you got for? Ate gwe bawameka 8. Kalisebo kaaba wa 8. Kibaseegeza balina 9 bakyasobola okugenda mu maaso n'ensonga. It's Henry Matthews. Addako ayitibwa Henry Matthews. Njagala olabe. Mutaatu bamuyita wabula ajja ne kitaawe. Bakwateko ne bayitawo bajje ku stage. Technician yajja oyagala mbi kutegekere. Sir, my dad'll do. Neda kitanga jabbitegeka tofaayo. Oli agamba kale wayi sifuddeyo kanveeyo. Tata kwe kujja bitereze. I'm singing Forever Young by Alphaville. Ngenda kuyimba Forever Young, Alphaville. Ngenda kuyimba ne kitange. Olina akuboolya akama. Njagala mwekkaanye buli kadetail akali mu sinema ino okuva tutandise. Ngenda kuyimba Forever Young. Wulira. Bali basooka ne beewunya kubanga sitayiro y'omuziki gyakuba. Kigamba nti oba bagimanyi. Bagiwulira buulizi nti yabaniga. Wow! Muzeeyi waali
kitu kino akyongera mu power. Katonda wange forever young forever wabula katandika bakwata and never wulira muzeyi yetegeka omuwulira yagala gitulako engoma aya kona give 110 and always look out in front of you, not to see where you've been. And when you're leaving, remember, you gotta trust in your guts and the power of thought. It's the beauty within us when we're being our truth. That's the magic passage to the fountain. Kugambye batabula ennyumba house yakwata fire. Forever, yeah. Uli ya muzeyi kona ne budansi kwe kuja kamalirize wa Katonda watu baba simba busimbi bugalo gwe mwana gwe abara muzimu gamba ki mwana ogambye gwani Henry Matthews. I think God sent you here today. Katonda alabika akusindise wano kuntasa ku biki byembadde mpuliriza kuba mbadde sibitegeera. I was considering faking a heart attack, bad flash. Zembadde natera okulowooza nti ngenda gwa kigo wansi funa atataka ne mwana gwe kyonkoze muganda wange ate gwe. Not familiar with that song. Nze enyimba solimba sirumanyi ko tosobola dutegeera gwe. Beautiful voice. Wabula eddoboozi essufu dio ndimanya nti eddoboozi essufu. Kale katulabe Max ze mumuwa 10 sisa jana nze 9 kale 19 oba oyise kubanga beetaaga Max 9 at least ekitono awo yayitawo naye nga ssebo kyabakola. The results in now. Results zikomyewo. Contestants in the big Alabama Teen Star Quiz contest. So era ng'agamba kati abayiseemu essaawa zino betwagala okwogerako. Congratulations to all of you so far. Nina sooka mbayozeyoze nti mwebale mwenna abayiseemu. Natandika ogenda maaso n'osoma amannya g'abo abayiseeko. I'm gonna sneak out for a second. Kangene sooke neetolemuko mutabani nzija. Ate olaga wa taata. Otya nti sigenda kuyitamuko nedda. Sya Yosuwa naawe maani yaseno. So quickly. I didn't bring my wallet or anything. So unless you want to sleep on the street tonight. Yagamba ekizibu ekiriwo sigamba nti oba nyina kye nazze nakyo ate sigamba nti oba tulina ku ssente. Ale singa oyagala sula wansi ne kangene ndabe gye tusobola osula. Ono naamuwulira ayogera. Yazaako amaaso emabega. Okay, number 6 here on the list today. Kale tugende ku namba 6. Cameron Chung, yeah, there she is. Waliwo kinnakyala bambi. Kiddugavu. Our 7th contestant here. Omusanvu aliwo ow'omusanvu. Todd Simpson. Ne bamuyita Thompson. The band, we'll get them later. Todd Simpson, ladies and gentlemen. All right, here we go. The final. Asembayo ku bonna abayiseemu. Big contest here. Number 8, please. Namba 8. Stage. Henry Matthews. Henry Matthews. Sibo n'ennyanjula gye yamwanjula. Ng'eraga nti bambi kabadde kagwana era nga kabadde kakigwana. Ke kato mu bonna bonna abali wano. Anti sole ki blood. Kiki naawe. Kana akamenke oba kiki. Ani gwoyita akamenke. Akaita sebo ka freak. Baba saba kubavunamemu. Kati bagenda kulondamu abalala gye bujja maaso eyo. Kitaawe no tamulaba kuba kitaawe amugambye agenda funa we bagenda obuyo bateekeddwa okuba nga bagenda sula mu theatre. Tibagenda kuvaawo. Kusya ku mbeera nga bweri. Abali wano waayo mutabani. Jangu eno nafunye ddala gye tugenda obuyiwa. Waliwo gye ntegedde we tugenda obuyiwa sooka oleeta akaasa. Yajja. Keera waalo baalina okeera. Kadde kaali katuuse. Dad, come on. Tata tugende abantu batandise dde okuyingira yanguwa. Basuze eno waggulu. Ne tetunaba kwerongoosa bulungi. 2 of the Alabama Teen Star Quest.
First off, I want to say another welcome to our special judge. Ngenda soka nyaniriza abalamuzi baffe Jacob Omutuuze okuva ku Dembe FM. Dancer. Mpozi ng'ogasseko muyo muwo bugalo. Jacob Omutuuze. The delightful and lovely Miss Darlene Mayer. Mukyala Darlene Mayer naye waali. And for the first time in naye omulundi ogusookedde ddala byafaayo. Special guest judge. Tulina omulamuzi ow'enjawulo gwe twaleese. Having had 20 singles on the Billboard. Yalina singles 20 ku Billboard ng'akuba country music. Gold records to his. Era yatunda records ezituna yafuna platinum ne gold. Because he is a real powerhouse. Era ng'agamba nti wali wano olwali lwa nsonga musajja w'amaanyi mu mitwe ebikwatagana enguliko. Era bw'atyo n'amwanjula namukadde mukubi wa country music. N'akwateko bw'anajja. Oyo akayimba ko buyimba bwoyo bwankoleranga. Gamba chikablaza nti ogamba kimuzeyi. All right, as soon as he gets settled, let's kale ngamaze okusetulinga ngenda basaba. Glad you're here with us. Very exciting. We got a lot of talented people here with us. Tulina abantu abalina talent abenjawulo waneeno. Is Kimryn Young. So put your hands together for Kimryn Young. Kimryn Young yagenda osookawo. Kino ekiwala ekiddugavu. Wabula sebo nakyo kiyinamu. Kwata Mike. Carry me. Well, I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. Good job there, Cameron. Let's see what the mugubadde musifu g'okoze munange. Scores. Era katulabe Max ze bakuulya mwadde mwenda oli mwenda ono mukaaga. Obugalo bwaliwo abaayise munange. Bano batandika okujja abaddako awo. Ha. Uliya mwa mwende oli namwa bilioni namwa 3 kwegamba oli omukyala anyumirwa oba biki nono najja yamuwa 4 abali ne bamuwa 5 kibuzeemu abatalina gyalaga ne wajja biiso muganda wange naye bwe yajja uliya mwa mwende oli namwa 10 ye namuwa 3 ono najja bali bamwa mwenda 8 ono mukazi ye Max ezezaaga zibeera off kati ono bwedda tatabakigoberera tezina bwezikwataganira najja abamuwadde 10 naye bwana kino ekikazi genda kitanze kakana totabutwe bamugamba kakane tatabutwe ninga mutuufu yaadayagala kita. Welcome Henry Matthews. Henry Matthews yagenda okuddako bannange. Henry Matthews njagala owulirize bannange yakwata Mike. I'm singing an original song. Abagamba nti oluyimba lwagenda okuyimba lulwe yalukompozinga era ng'agenda tuyimba ne kitaawe baluyita I Miss You. Wuliriza original composition. Walking down this cold, lonely road. I feel so yakawerezaako muzeeyi ng'ali eri mu Afghanistan. down in my soul. Wondering will I ever see your face again? And will the weight of my heart ever be lifted? Oh, open up my eyes, I miss you. Every time I fall asleep, I miss you. I wanna scream and shout, I miss you. Every day it's all about, I miss you. Every time I close my eyes, I miss you. Every day I walk in the streets to be near you. When you drop my breath, I feel you. I can't help but start to know I miss you. It's the little things I miss the most. That home of my son and sharing the mic post when we suddenly overcome with the Huyo muzeeyi stuff we both knows. To finish the song, I'm spitting these hitting the right notes. If y'all was sitting to hear it, you would be swearing they couldn't be white folks. In the mic post, cause all that I have to grasp for weapons and rifles. I will go with the fight goes. As long as I'm repping my brother's disciples. But the light goes. Memories died, I can't see the eyes of my son. And I welcome the day I laid out my gun and into my heart will run. Open up my eyes, I miss you. Every time I fall asleep, I miss you. I wanna scream and shout, I miss you. Every day it's all about, I miss you. Every time I close my eyes, I miss you. Every day I walk in the streets to be near you. When I drop my beat, I feel you. How can I let
bakayisa emisi original composition tosebwe yarweyiza ne kitaawe kitaawe yateeka mu vasi oba amusimba n'obugalo nga bayimiridde audience okuyimirira bwetyo mwana gwe nembutuufu pure talent si kaki olina talent. Well, obviously I'm not an expert on nze sigamba nti oba ndi expert music wa hip hop good voice when I hear wabula eddoboozi essufu ddyo ndiwulira ne manya nti kati oyo muyimbi mwana gwe oli muyimbi. Kati mukyala Darlene gogamba ki? Well, yes. Yes, kati tetuganya olina talent. Singing competition. Wabula oli mu sing competition olina eddakiika emu ne seconds ezigwamu singa ozimala ng'oyimba dhani okolabira ebisigadde byesitegeera. Niyo mukazi ono nsobola okyusa ne ntuulaawo. Ndeka kubanga ojja kunsibya nze singa ontuuzaawo ngenda mutta. 10 suwa 10 nze muwa 10 suwa. Jimmy, what do you say? Nze muwa 9. Awo nawo si wabi. Ate gwe maama 7. Ni mwana ndowooza mukiraba ekikazi ekyo mwana. Ojja kuba okomawo nze kakasa. Kale musooke mumpeko bugalo. Todd Simpson, please welcome Todd Simpson. Todd Simpson ono ye wa bandi akuba music waabwe oli nagambye music oli ow'ekyalo kadongo kamu country music. Live your life, son. Ate akozesa live band kwegamba lisoma kiwa. But I didn't know then that my daddy's words would be the last I ever heard. Yeah. Well, live your life, live for the day. The good Lord may come and take you away. Yeah. I said live for the day, don't live in no pain. Muganda wange ononya w'omuyita tolabawo. Boy, about living that day. Wow, live that day. Asooka akutajita. Nebintu ayonona byonone. Kabulaza tumuyitako oyo kweri. You can't sing another ballad. Si atujja kumuyita kulaba Leicester City yatwala kasi n'ekikopo kati olwoyo. Naffe tujja muyitako kama mbaya ni mbaya. Okay. Well, live your life, live for the day. Good Lord may come and take you away. Live for the day, don't live in no pain. Ain't about birth and death, it's about living that day. Wow. Mubutufu, yeah, yes. Whoa, hey, wait. Get that man some water, would you? Todd Simpson, everybody. Judges, let me see. Abalamuzi 10. From Bubba, 10 10 and 9. No mwenda, kati oli omwenda amuwa gwaki. Oh, my friend. Ekikazi kira. Bali batukesira bakina kenu kano twadde eri muzeyi. Kale yo muzeyi muntu wanguli. Mawulire gafuluma okusiza ku kyekigenda maaso kusaida maminga mweyo mu Alabama bagenda maaso n'okubanga banoonya competition zikuta akati era nga bagamba Jimmy yakute kubose oyo musajja mumatiro oyo bannaya bila oyo bila country music oyo musajja omusajja ali mbaminga mu yajjadda kati bagenda okulaga abayiseemu kanakana katuteyo music wake eri abasajja bayimba music yategeera mukade sebo naye kyamujjako waya sebo katuteyo music wake eri abasajja bayina music yategeera kazi watu enaku zino obuda bumala waneno ku kanisa lodi yavuga ebolka n'agireeta kiki. You want me to take you to Henry? Oyagala nkutwala osika ne Henry oba. Where is he? Ali rudawa. Get in, I'll take you. Yingira nze ngena kutwala eri Henry. Tell me where he is. Mbulira wajali. Get in. Yingira. And I'll take you there. Then nkutwale jali. Or oba try to find them on your own. Ojja mwezulira ku Roweka. Kaito fayo ngena kugane pastor. What is it? Kiki. I wait around here much longer. Sigena kulinda waneno. Get my son. Come on. Ngenda funa mutabani wange. Come on then. Nzija tugende nno. Nakwate kuba nasimbula mukazi watu yadduka agenda agambe pastor. Why pastor? Pastor.
Lisa, she went with her father. Lisa agenze ne kitaawe lwaki? She told her he knew where Henry is. Kubanga taata amugamye mbu Henry amanyi wa gyali. What's today's date? Olwaliro The 19th, why? leero 19. Kale saamanyirawo. I know where they are. Kibasegeeza manyiwa gye balaze. Oh man, hold my sermon for me and tell everybody I'll be back. Samoni gye mbadde ngenda okukola njagala obinkwasaganyiza obagambe endiga za Yesu nti ngenda kudda. Ngeneesooka endabe. Last performance in our quarterfinals. Please welcome back to the stage young Henry Matthews. Njagala musooke mwanirize Henry Matthews akomye ku stage nateera. Bamusaba akwate kuba akomewo nateera. Singing Our House by Madness. Ngenda kuyimba omwana oyo alina obuyimba bwalonda nze bwenjagala. Our House Rubber Madness. Uli agambye alonda obuyimba bwenjagala kabulazi oyo. Father wears a Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. Kids are playing up downstairs. Sister's sighing, they don't sleep. Brother's got a date to keep, and he can't hang around. Sing it, son. Our house, in the middle of our street. Our house, Nange. Mu butuufu kino kyo nange kankoledde. She needs a rest. Kids are playing up downstairs. Kabanyumire. Bakayisa Our House. Asleep. Brother's got a date to keep, and he can't hang around. Sing it, son. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of Our house, the spot on the block where we rock. You be hearing us all the way to the bus stop where we play like there's no tomorrow. Naye muzeeyi There's a two-way mu butuufu. Nate song. Filled with joy. If it's over, it's like in my house. Holla at your boy. It's the feeling of calm, grace and peace. But then we drop the bomb and we raise the beast. our house, in the middle of our street. Ekikulu kyalina akwata audience. In the middle of our Audience agikwata n'agikubira ddala. Kwe kujja akamaliriza era bwatu n'akawunzika. Jacobo yasooka ositukana omwana oyo bira ekintu bannange. Nze 10 weeziri tombuuza nange 10 nze 8. 10 weeriri asuwa. All right, everybody, we have our 3 semi. Kale kati olwedde tufunyeyo basatu. It's Cameron Young, Todd Simpson, Todd Simpson, Matthews. Henry Matthews babasaba bakwate ku bajje ku stage kati basatu be basigaddewo bano. There they are, your 3 semi-finalists, Cameron Young. Bano be batuuse ndowooza ku finals, ku semi-finals. We're going to take a short 2-hour break. We'll be back. Tugenda sooka tugende mu 2-hour break. Television. Then tumale tukwate kubo tudde kubanga n'aba TV bagenda kujja. We'll see you. Era ensonga zino bagenda kuba bazikwata ku butambi. Zigenda kubeera live ku TV. Bajje Rudda. Oli muyalako n'obutereevu enjala ebadde ennuma. Oyo muzzukulu wange oyo atudde awo. Mwe mugenda kubeera mutagali okosa omwana ono nga mubutuufu abadde tannabatuuka kuyimba. Gwe jangu tuddeeka. Tonkwatirira tonsika ambulansi ndeka. Ngenda kubulira ki ekigenda mu maaso. Mutabani wange yalipotingibwa, muzzukulu wange yalipotingibwa kubanga amisinga. Kyokka ati bano abantu badde bamuyimbisa nga tebalina na bbaluwa eva wa muzadde we. Maama we kyokka abadde agenda mu maaso n'okuna. Kono mbadde ne kitange. Kitange mbadde naye okuva lwe twatandise. Kitaawe yafa myezi 3 egyeyise amabega. Tekisoboka naawe. Ekisajja gwe leka kwogera kitange bw'otyo. Gambye kitaawe yafa myezi 3 egyetoolodde. Wama taata baako ky'oyogera. Bagambe. Mzee yamugamba sina kye nsobola kwogera lwa nsonga. Si kiwa nti bandaba mutabani gwe wekka ndaba. Gwe wekka ndaba. Mama. Henry, you know your father's... Henry kituufu kitaawe yafa. Myezi 3 egyetoolodde. Ekisoboka kitya?
yabagamba nti kitaawe agenda kuyimba naye oli alyoka amugambe nti omwana yalabika bambi alina mu Yesu Kristo. Kivula bono yamutunuyanga nnyo emabega ng'ayogera yekka n'atukesisa n'amwita freak. Waliwo yayambukidde waggulu bano ne batulayo balabe gw'ayogera naye. Ono alyoka amugambe nti kijja kuba kirungi singa music ennyimba zonna oyimba dhandi okudda mu kuddaawo ebyekiso byesitegera. Rap ye yazeekubiranga. Wabula yali tasobola gezaako kitegeera. Ye omusatu yalowooza ng'alina kitaawe. Sinakina kitaawe alabika yamulabikira. Si bituufu bannange. Banaye kituufu mbadde nga ne kitange. Kakanda akaseera we yabagambira nti bannaye kanzije. Waliwo gate alarm eteereddwako. Waliwo omukyala yali ayimiridde erudda ng'ayina omudaali omwali ekifaananyi kya mutabani we. Oyo omukazi aze we tuli ne tumugamba aveewo n'alemerawo. Salaam alaikum. Salaamu alaikum. Salaam. Walaikum salaam. Shubitak. Pitik aqua. Yamubuuza ki kyayagala n'abagamba nti ayagala mazzi. Give me some water. Musooke mufuniye ku mazzi bannaye. Nedda tosobola kwata kubogenda siikana muntu oyo naawe. Osegera. Dehydration. Ate kati oyagala afe ennyonta. Omukazi oyo agamba nti ayagala mazzi mumuwe amazzi agende. Roodi ye mwennyini n'alyoka akwate kuba agendamu amazzi kati aba agenda kuba omukyala. Yali azze n'emmundu ennene. Era ng'ekyali kimulese kutta ku Amerika yatuukira ku roodi gwe yasekula bullet. Yenkuba eri eyatonnya. Yenkuba eyatonya yali ennyingi okukamala. Stay with me, man. Come on. You're gonna be all right. Kubanga baali tebannabana kuvaawo awo mu luggya. Dad's here. He's right here. Yagamba kimu kitaawe waali. Bano batulatula balabe kitaawe tebamulaba. He's gone crazy. Oyo omwana agenda gweddalu gwe naawerekeraawo. You here? Tuddamu kuyita mutabani wange nti agenda gweddalu. Bw'aba agamba kitaawe waali gwe naawe ogenda gweddalu. Jangu muddeeka. Muzeeyi tugenda kusiba n'emyaka gy'otamanyi muwendo baveeko. Oyo taddamu kwata ku famire ekisajja ekyo nja kikuba banaye nakyetamu adda nange. And I obviously have to take responsibility for both of them. Kitaawe kutata w'omwana oyo yafa. Bano nzeeyi abasigaza nze nteekeddwa otwala obuvunaanyizibwa bwabwe. 10 minutes. Mbalinda ebweru eddakiika 10. Bwe munaaba temuzze mugenda tambula muzzeeyo bigeri. Nze mbabuulidde. Ma'am, are you gonna be all right? Nobeera okay? Yes, sir. We'll be fine. Yo omukazi agambye nti mutabani wange bw'aba alaba kitaawe then waali. Nze sifuddeeyo. Mwana takikkiriza. Come on, baby. Let's go outside. Jaa tugende ebweru munnange. Jaa tusooke tugende ebweru. Lwoli asobola kulabikira mutabani we yekka. Ono n'abaali wano ng'omuyimbi we. Ndaba kuki David Lutalo. Yono babadde ki? David Lutalo. Jukira wajje Luweero. Nze oli yali atunda ebinyeebwa. Kabulaza. Ndi mwana weruweero nno nze gw'olabira ddala wano. Ndi mwana weruweero. Nyumirwa nnyo akazikiko Kabulaza okuba omuziki. Yeah, got all your albums. All of Albamu zo zonna nakigula. download them for free. Neiba yazidownloadinganga for free kuva ku internet. Ono tamuliko. Lutalo. Tutegera fa bana beruweero fifa abana beruweero. Oh yeah. Who is it? Waliwo ne muzukulu wange ayimba. Henry Matthews? Omutwe bamuyita Henry Matthews. Mumanyi. Yeah. I just wish. Abo be baana abaagala okwonoona music w'eggwanga lino. Filthy nigger stuff. Abo abaana ebintu byayimbye eby'ekiniga tebirina makulu. Bayimbayimba nnyo ebintu ebitategeerekeka. Onoosonyiwa engalo zange embisi naye kino ngenda kukikola mbwa ggwe. Mwana omanyi obudde bw'atwala okukola kyakola ggwe osobola n'okikola olyoka osinika amannyo ku mbaavu. Excuse me, Henry? Nsonyiwaamu Henry. Yes. I'm so sorry, but Onoosonyiwa naye fixing to continue. akaseera katuuseemu naye empaka zigenda mu maaso tubadde twetaaga tumanye obadde mbutuufu ogendagenda oba nedda. Hulya tayagala nakuddayo mu ndeeyo kubanga kimwe kyaweddemu amaanyi. Sure, baby? Okakasa tewandiyagedde genda kiwunzika. Henry, Henry, you can win this thing. osobola okuwangula empaka zino mwana wange.
That's gonna open up so many doors for you. Era bonobozi wangu dezigenda kugulirawo enzigi nyingi gyoli. Okay. Kali. Oh, great. Mom? Mama? Yeah, baby. Can I be alone for a few minutes? Yasaba nyina namugamba ngenda kusaba ompemu eddakiika entonotono mbeeremu nzekka. Sure. Namugamba oyagala kwogera ne kitaawo kono butereevu. Njagala kwogera ne kitange. I want to talk to your dad. See here? Nono yamugamba tewali tabu kankuleko ojjira oyogeramu ne kitaawo. Oh, baby. I can't see you. I want you to know I'm so sorry. Oh, never let this happen again. Tudangamu noleka kyonyi kibaawo nateera. Promise on my life. Nsuubizaawo obulamu bwange bwonna. Never let you and Henry down again. Era ng'agamba tagenda kuddamu omulekerera ye ne Henry. Ngenda kulwana. Rodi, nabagambye tuli kayitibwa lifted, tuli ka inspirational. Ka musical, ate nga ka family movie. Gambiddewo okuviirira mu ntandikwa. It is a special dedication eri mutabani wange. Quintus. I don't know if I can do this without you. Simanyi oba nasobola okikolawo otali munnange. Lwaki? I'll be there. Ngenda kubaawo. I know, Kakati. but not in the way I thought you'd be there. I mean, I don't know if I can perform by myself. Yagamba simanyi oba nasobola performinga nga nze. Round works. Well, person with the lowest scores out. Yasooka n'amubuuza kati kigenda kuba kitambula kitya. I really just Kono anaaba alina points entono baba mujjamu. over some. Then musigala babiri kwegamba points entono ze ziba zikujjamu. You think you can get through this round alone? Osobola okuyita mu round eno wekka nga siriiwo. See someone. Waliwo gwe ngenda okusiikana. A friend. Munywanyi wange. Dad. Ate nga njagala ajja akwatagane naawe. Ko nedda taata. Taata. Be just like having me up there. Agenda kubeera nga nze bwe tubadde tukivuga. Naye Justy. There's a little more. Ye agenda kubeera mulamu. Agenda kubeerawo nnyo n'okusinga nze nga bw'obadde onfuna. Osegeera. Kakati olwo. Yeah. What's it like? Yambuuza kiri kitya? Kiri kitya okubeera ng'ofudde? Kubeera omufu. Not quite sure how to explain. Yagamba simanyi oba nsobola okukinnyonnyola okubeera omufu bwe kiwulikika. I'm new at this. Kubanga nange sigamba nti oba nkiruddemu ndi mupya. And certain things now. Ni just waliwo ebintu ebi byatandise okugezaako okubanga ategeera nga ki. Wendi. Feels like home. Awulira ng'eyatuuka ewaka. I realize now that Era asyegera kati. from this point of view, Nti okuva kati wano okussa ku ngeri gy'akiraba. Obulamu. it's merely as long as a roller coaster ride at the county. Yagamba nti obulamu bulinga bw'onolaba ekyesuubo kyo kibayita roller coaster. Enjoy the ride. Ne bwe kiba kitiisa kitya mu nvuga yaakyo gwe nyumirwa. Even right before the scary drop. Ne bwe kiba kikutwala mu kaseera akatiisiza ddala. Heck, raise your arms up high. Gwe emikono giwanike mu bbanga okubekkerere kikutwali. Experience Gezaako okuexperiencing. a single moment. Onyumirwe buli kadakiika k'oba oliko nakyo. Fiber in your body. Gezaako okuta buli musuwa gwonna, buli kinywa ekiri mu mubiri gwo. Onyumirwe. You understand? Osegera kyegamba mutabani kyekyo ekiri bulamu. It's round. You be back? Kati ogenda kudda. Henry, Henry, even if you may not be able to see me, ne bw'onooba tosobola kundaba akaseera nga katusse nga tondaba. know Gwe ky'oba omanya. that I will always be. Gwe ky'oba omanya nti bbanga lyonna ngenda kubeera nga naawe. Ngenda kubeera nga tugenda kubeera bumu. I love you, son.
njagala okimanye nti kuyagala mutabani era nga bbanga lyonna ngenda kuba nkwagala. Mugambe agenda kwetololamuko na gyagenda okwata ekkubo okulaga naye ssebo yaseegera luvannyuma nti yali yafwa. Kasajja katubambi ko kaafuna omukisa okuba nga kabadde kalengera omuzimu gwe, omuzimu gwasyawaako. Kaakati nno Lodi yajja yatuukira wakyaliwo n'ayitibwa Jeremy. Ngamba ki Buladi? A curious incident happened at the Alabama teen StarQuest. Celebrity guest judge Jimmy Knox was accused of assault by one of the young... Ageno nyiga bwati remote ngolowooza tefudde. To add another strange... Na program gyabadde aguddeko awo ate ng'ayagala kyusa alabe ebirala. ...was named by Jimmy Knox to be the favorite to win the popular contest. Henry Matthews. Kati abaliwo nawulira erinnya Henry Matthews. Can overcome whatever... Najjukira Henry Matthews. Kyava asooka akwate Ruda alinawo engeri y'ekibaasa. Anti weebale bulaza. Abadde baluwa eno tagisomanga. Jeremy, bw'oba osoma ebbaluwa eno kiba kitegeeza nze nafudde. N'olwekyo nkugambe nti kyali kyasiba okubanga nasaavinga naawe. Yamusaba ekyo kyembo ekiba kisoboka asobole okugezaako kubanga amukwasaganya ne mutabani we. Era nga bwali bakimukoledde agenda kubeera amusiima nnyo Kamala. Twadde Ruda ku semi-finals. Kazi watu yasookawo. Era bwatu yasobola okikuba n'akiwunzika. Ngeri emu oba endala. Wow. Era bamusimbirawo obugalo seba abaliko nno bamuti olyo live band nono ngogasyeko n'omuto. Well, Kimrance, let us see how the judges feel. Katulaba abalamuzi bakikoze batya 9 oli amuwadde 10. Nice. Oli Eva yayawukana ku bano nnyo. Finale, it's Henry Matthews. Tugenda kuleeta Henry Matthews. Muto. Namalo kisegera mu kitaawe tabaawe ebintu ebisinga kati yabyekwasaganyiza. Battle hymn of the Republic. Ooh, yeah. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of Wabula katachi alina mulalu luli gwabadde alina musajja wattu bambi. Tachi alina mulalu luli gwabadde akolerako. Gwabadde akolerako ne kitaawe. Takyamuyina. Yamaze n'okutegeera mu kitaawe mufu. Bw'agira naze amaaso Ruda ne kitaawe tamulaba talina gwalaba. Yawulira ng'aweddemu n'amaanyi. Munansonyiwa bannange. Bana Henry muwa obugalo omusajja wa Tony Matthew muwa obugalo. Najja wa laptop ye takyalaba nsonga lwaki. Ngenda maaso ne kino. What do you got for us? Let's lift it up, guys. Oli amwa 8 n'oli 8 oli n'amwa 6. That was a great effort. Henry Manyi weebale. Henry Matthews. Abadde akayimba akakwasaganyiza bulungi. Well, there you have it. The two finalists in our Teen StarQuest competition are Kimrance. Era kati basigaza babiri ono. Come on out, guys. Congratulations. Musoke mu obugalo nono naye bamuyita. Wabula atona alina feeling gye yafunyeemu. Yajja Ruda n'asooka akuba MC akama. Leka naawe kiryoke ize. Nabi yayogeramu awo ebitooto n'akwate kubo n'agenda. It's not all it's cracked up to be, is it? Sudden turn of events, everybody. Bana musooke muwulirize kati waliwo ekituuseewo. The contestant will Ndowooza bwe mukimanyi nti ebiseera bisinga bwe tuba tutuuse ku final. be replaced. Omu n'akwate kubo n'avaamu yekka kiba kitegeeza abagenda ku replacing bw'abadde owookubiri. And Todd Simpson. Kati saazi otuyina ono Simpson has ate oli Thompson abadde owookubiri abadde agenda okuvuganya n'ono yakivuddemu agambye nti akitadde. the Alabama team. Then kiba kitegeeza ntusigazza Young ono and Henry gugasseko ne Henry Matthews we bagenda okukwasaganya oli akivuddemu. Nze n'amukuba akamana ganze sigenda kuyimba. Yaddayo musajja wattu ate embiro. Kigendo kakimanya oli akikoze ku lwako. Kuba tosobola kumala gavambo otyo ku finali. Yurida akiraba yatuukayo dda. Want you in there singing? Lwaki oli munda kuyimba? What'd you do that for? Okoze kyaki ekyo?
5 years ago, my myaka etaano egiyise mabega brother died over in Iraq. nyina mukulu wange yafira mu Iraq. It was rough, man. Mwana mbimanyi bibeera bikalubo kati gwe wuyo wafira kitaawo. Ain't we all? Fina munaye tuli sole ku ekyo. Be good, brother. Genda okikwasaganya buladi. Yali akategedde oluvannyuma bambi. Ziba teziri busajjere miyajja. I was a friend of your father. Yali mukwano gwa kitaawo munnange. Yeah. I know. Nkumanyi. He's had some of the best freestyling skills. Yangamba nti gw'olina freestyle ekyasiize. Anti Spill on your dad. enkofera yali ya kitaawo, sepewo yali ya kitaawo. Ndiyagadde ogisigaze munnange. Webale. Ntofaayo. So you're gonna perform with me? Kati ogenda performinga nange. Ekyo kijja kuba kitibwa ky'amaanyi. Tugende. Yamusibula namuga agenda okikwasaganye tofaayo, genda okikube. Era bwe batyo bo ne bagenda. Kifa kirekedde omuto. Ono yasooseewo. Okay. Ako tunaasobola kwasaganya kiryoke. So what you want me to freestyle about? Kati oyagala freestyle nkube kuki? Tell you wouldn't that defeat the purpose of freestyle? Anti senga nkugamba kibasegeeza ejja kuba tekyasobola fittinga purpose ya freestyle. I didn't know it was PG, my man. Anti obimanyi naawe. Neither's life. N'obulamu kwegamba tebulina PG. Oli kabaka. Mufunidde engoma n'amugamba bagende bakikube. Bada mbuusa tukube ku kikono gwe bwe tunaagamba tukube ku kino kijja kuba kisegete tekyali freestyle. Tugende tukube bukubi. Haya. What say you, Bubba? What do you got for us? Gwe baba omwameka 10. All right, Bubba. Kale baba amwadde 10 ate gwe. Nona amwa 10 ate gwe. 20 so far. Gwe omwameka mama amwadde 9 kubujeekemu. Darlene Boo indeed 29. That was a great job. Kali afunya 29 awo si wabi. Kibasegeeza oli alina funa 3 gonna. Aya, kano konjagala kabanyumira akagendo va moto. Huge heart. Please welcome back to the stage Henry Matthews. Njagala musoke mwanirize Henry Matthews akomyewo natera ku stage omuto. Nabagambye kano njagala kabanyumire. Unbelievable. Kiro tekikirizika atoba. Oyinza okikiriza ati omwana atuse ne ku finals oyo. He sure is. Anti dada mutufu kyewunyisa. I'll be singing Knocking on Heaven's Door by Bob Dylan. Yabagamba agenda kuyimba. It's Jeremy Walt. Knock on Heaven's Door olwa Bob Dylan. The song to my father. Iranga agamba nti agenda kuyimba n'ayitibwa Jeremy. Oluyimba luno agenda duweereza kitaawe. Buna ne basiikira abawulirize. Nabagambye nange nkabawadde kabanyumire teri kakwatako. Wulira. Wow. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, it's getting too dark for me to see. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Oh, I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Oh, I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Tears drop, knock on heaven's door. Yo, Jeremy. Goes home from this man-made war. Some mask what it's all for, and we still ain't sure. All I know is that it's stone with his heart was pure. A sense of purpose is worthless when you're 6 feet down. Maybe we did it all for country and crown, or did we do it for the Dow Jones blues going down? I guess we'll have to let the politicians figure it out. Come on now. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. Katonda watu.
Passion yokka gyayimbisa bambi ne bano basooka ne bawulira nga abatudde ku mutima. Wa ono music tamutegeera just kwega mutegeredde wanera asobode n'okutegeera ngali wano uli musatu omukubi wa country music hamutegeredde wano music ninga ate omuto yamwagazisiza wulira engalo wa nina kyala takkiriza naye mu butuufu kimuweddeko akaana bambi ngeri gye kayimbamu kyokka kadira ennyimba enkadde ne kazireeta mu sitayiro eno bweti kiba kiraga talent nnyimba enkadde Katonda watu kyavalengera ne kitaawe nga era yamuteera salute natema nako ne kamuddamu ndulu yavuga Rod Jeremy yawulira essanyu bambi kyava asooka akasimba akafumito era yagambiddewo kijja kuba kyakitiibwa okuyimbako nawe bulaja nawe gy'oli tugendi badage eno performance abalamuzi basituse dda nze zange nazitegeke 10 senga munyongerayo endala nja mwongera nona alina 10 gwe maama nomala osiri wala ku mwana oyo ntegeka no bana gwe siri wala mukazi gwe siri wala ku mwana oyo siri wala ebyo sinika amannyo yamwa 10 Katonda watu kibasegeza kawangude uli yakomye kwa 29 kawangude ulaba ninakyala akawadde 10 mama yaduka misinda sikane mutabani we bambi era yamwera akafumito ku stage ne pastor yajja naye nakawaka fumito lyali ssanyu jerere bambi byalinge byokusaaga kawangude 15 za dola Jacobo yajja abaye musoke sikitege ate mudawa. Jeremy is gonna give us a ride. Jeremy agenda tutwalako tugenda kufuna hotel wetu sura. How would you guys like to go to Mwandi agado genda mu Los Angeles. Los Angeles. Lwachi. Kati gwe n'omwana ono. Next Thursday 3 p.m. be in his office. Kulwokubiri. Ushawa mwenda njagala mulebere mu yafesi oyo mwami agenda basayininga gwe n'omwana. Kubanga yayagadde dda yabawuliriza dda agenda basayininga. Mugenda from album number. Seriously. LA. Mu butuufu tugende mu L8 wali kyakola. Bayino simbulira we gali. Basula wano ku motel. Ne bajja basimbule basobole okolekera mu LA. Bagenda basayiningira oshuwa. Yajja. Ne bakwate ku bolekere gali. Nabaga busimba buno bana ishagala mu busulirire. Bangi bambuza sinema kyesinga okukolera. Nze mbabulira sinema zino inspiration stories ne bu family movie bwe businema obunkwata ku mutima era Rod yajja yabeerawo munayi talina kyakola ate atali atanywa atebaka tula ku motoka waggulu asobole ogezaako bawerekera asaya kakasisa ati buli kimu kyonna ku sayidi ya mutabani we kiryoke ku kyalo kuno kuliko abaana bangi abagenda mu ntalo waliwo najja bambi ku lwa muwala we kabulaja kulengera oba tosobola kubalaba munnange naye nga bo babaawo era oba oyinayo munnaye ababa abafa gwe manya nti weebali agenda okuzza bano bajja ne balaba abaana baabwe nga bagenda ku ssomero wange yuli oli omuwala nze oli omulenzi oli alina ekitaawe babeerawo awo mu area babeerawo okulengera abaana baabwe bambi waliwo ono namukadde onajja yamba n'ayamba ku namukadde nnyina niyo batosobola kubalaba bambi kabulaza anti tumanyi kye tulikotiye wano we wali ne semitali ey'abaana abo bambi bebaziika abo bagenzi okulwanira eggwanga lyabwe
kuweereza ensi yaabwe ne bafiirayo olwoli abayita babeerawo ni lwakubanga baba tebakyasobola communicatinga n'abalamu yatowa saluti eri abamu baafa dda baluddeyo mu ttaka twera saluti aya basi aya soja weeraba nti weeraba babeerawo nga bakumira amaaso ku baagalwa baabwe naye kibaawo nti mukama bw'aba akuggyeemu omuka oba tokyasobola communicatinga n'abalamu era nga bagamba kasitema bakaweereza abo ba foreign heroes abazira bambi abafiira mu ntalo zina bagambye nakaweereza mutabani wa Quintus Generous Matovu buterevu ne kabaka n'asembera okaggala mukama bankumire mweraba Mama, take this badge off me.